nti ogwa kisanja Hakuna Muchezo myaka 5 kuba mutoki bwe bitambudde biriwe ebikolodde biganye aluvanyuma ngende wabalala agira nnyo naye oyina bw'olina eddakiika 7 nze sifuddeeyo ne bompaako 5 kisanja Hakuna Muchezo ono teyabadde Hakuna Muchezo kituufu ddala tabadde ono kisanja Hakuna Muchezo abadde kituufu ddala nti Hakuna Muchezo. Alright. Kisooka ensi yeyongedde okuba obubi ennyo. Eggwanga lyaffe Uganda bannaffe bwe bagira wano baagambanga Obote nti omusajja ono okumanya ali mujega bakuŋŋaanyanga biliyoni za 40 ne kati bakuŋŋaanya to the extent nti n'omuntu bw'aba afudde bamuggyako omusolo naye gye bakomye okuŋŋaanya essente nnyingi okuzijja mu bannansi ate eggwanga gye lyeyongedde okwewola. Buli lukyo olwaleero tuvudde mu palamenti era obadde wagenda kubaawo ebikonde nga baagala kusaba nnyongereza ya triliyoni 3. Ennyongereza kuki? Ennyongereza ezigenda okuyamba supplementary. Mwe mugenda ne mugamba nti palamenti simanyi ebeerawo ne yeejalabya kuba ntera okumanya kati twakitegeera nti nammwe ab'amawulire ababasinga State House ebayite bayambeko okuvunza ekifaananyi kya palamenti omukulu abeerewo ng'alikkirya. State House teyagala palamenti. Sinnawulirako bwe mwogera ku mmotoka 15 mwami Museveni ziyagulidde abagenyi babagenda okujja okumuyozaayozaako ku buwanguzi bwe yajja ku Kyagulanyi kubanga teyawangula. Nze nkyogera wano okusinziira ku waduloni onkiba Museveni tawangulanga kalulu twakawa Kyagulanyi sentamu era ye yawangula. Kakati twalabye baguze emmotoka 15 ziri wali Kololo obo badde tonnaziraba mpya wakati mu bwavu wakati buli munansi nga bamutaddeko omusolo omuyitirivu kati bei y'amafuta ndowooza kati eri ku 40 bweva kwezo eri ku siringi 15,400 nakaseke si nakaseke wano mu Kampala gwe nkutwalewo nakaseke yeri ku nnyanya eyo kuba bakimanyi nti ne bwe banaagirayo era abantu bayinza olumu okugavaako wakati mu bannansi nga bataddeko omusolo omuyitirivu naye bano baguze emmotoka mpya 15 za lunaku lumu omukulu okwejalabya ne banne ku kalulu akataamuweebwa kubanga ffe tusigala twogera ti mukulu Museveni tawangulangako n'owakakiiko k'ebyokulonda tumugamba bewalangira wabijjawa BSFC oba bibyo ne mwagenda mu kooti y'abantu tereetanga verdict yaayo nolweso gagenda ne status kooti y'abantu yeeri wajjogamba kooti y'abantu be baffe nze kooti nkubuulira okujjako ng'oŋŋamba byoli gundi wammwe oli eyawambako munno omuzindaalo n'ebyokusala ninze nkuga ffe bantu tukugamba omukulu yawangulawa ebyo tubadde tubireka naye mmwe mutunuulire okwejala by'okuliwo mu ggwanga era njagala ndabe nnyo owa BBS ku mawulire wano ng'alaze emmotoka ezaagulibwa eziri ekkolola empitirivu ez'olunaku olumu gundi tebeerangako donation zibeerangako donation n'olwekyo kino kisanja tekibadde Hakuna Muchezo kino kisanja Hakuna Muchezo abantu bawambibwa misana jjo wawulidde abaana abakubiddwa amasase wa Kiseka ne babattirawo wabawulidde obeera nabo tonabawulira Buteesa twaga kufuka amasasi bazza abasajja mu drone okuwamba omwana abaana ne bamulemera ne babadde banne bamutaasa ne mukuba amasasi nawo ne bakuba amasasi eneddala nejjawo emirambo n'egitwala abantu battibwa buli lunaku LD zikuba ku nnyama zino zikuba bano bakuwamba obeerawo bakukati nawulidde nti ne palamenti omukulu ayagala kugijjawo mbwayagala kuleeta gye bayita military council mbukuba alina kyateekateeka eri mbweno palamenti emulemesa olumu ayagala sente ze tebaziyisaawo wali nga tekiri mu constitution ndowooza article 56 council egamba nti palamenti erina okuappropriatinga on behalf of Ugandans naye bonna obuyinza agala butwala eri mu State House era kyova olaba olukongolo luli kadaaga si lwakuba nti eritaweereza naye abakulu bamugamba nti ffe twagala ekyaffe kyonna nga bwe tukyagala okiyiseewo nga bwolaba olwaleero olutalo lwetuvudde ssebo lwakuba owekitiibwa Kiwanda takyabeera mu palamenti abeera ku mirimu gye baamutuma
naye olwaleero tubadde tulwana almost 3 trillion abakulu gye baagala okusaba nga supplementary gye basabye aye of course bajja kuziyisaawo kubanga mu budde buno kye batera okukola balina baminisita baabwe basetinga wali nti genda okiyiseewo ensi neebanga etambula eno abadde ekisanja Hakuna Muchezo eddakiika 2 nti Uganda is no longer for Ugandans. Uganda is for certain individuals. Si abannayuganda kati efuuse kampuni y'abantu sekinomu abannayuganda. Tugambye Uganda is supposed to be for all Uganda. Sinawe company. Uganda kati efuuse nga kampani y'abantu sekinomu kye baagala kye bakola sente ze baagala ze batwala ettaka lye baagala lye batwala leero ndabye abeera Akaayi batutteyo amagye abantu omutwalo gumu era Akaayi district wano kiri mu Buganda ebibira nalyagadde okulaba wano nga abantu ba Buganda mulwanirira abantu abagoba ku bibanja sinsi bino byakudda ku Katikkiro buli kaseera tumanyi nti naye muntu aba n'ensobi ng'era naffe tuba n'ensobi nenjagala ndabe amaanyi ge muteeka Emmengo nga mulwanyisa abakulembeze baayo ge muba muteeka ne mukulwanira abantu ba Buganda bagoba ku ttaka olwaleero nfunye information nze shadow minister w'ebyettaka ng'abantu omutwalo mulamba bagenda gugoba batutteyo amagye era Akaayi batandise okubakuba emiggo n'okwera amayumba gaabwe gonna nga bagakoona era sinaba kukirabako kati kino kyenkugamba nti Hakuna Muchezo sebo ekisanja kino Hakuna Muchezo akasembayo sebo bannansi beeyongedde okuba obubi ate abantu abatono ennyo bo beeyongera kuba bagagga nnyo a smaller group of people is becoming richer while most of Ugandans are becoming poorer. Era kati okubeero kati okufuna services okutuuka mu byalo amalwaliro gonna gaafaafagana dda amakubo gonna gaafaafagana dda osanga omusirikale wa poliisi alina okukuuma bannansi naye ng'asula mu biyumbayumba bwe bityo n'abamu kati empale nalabye zitandise okubika kyekimu ne baafande b'amagye kwegamba buli sekita yonna ogenza okulaba ddala kino kibadde Hakuna Muchezo ne institutions ezayimiriranga okulwa bannayuganda zonna almost zivikaminze powerless kati center ya powers zonna eri mu State House ayagala kyonna ekyokukolebwa olina kugenda mu State House era seboka ensembyayo mukama wange nti kino kibadde ekisanja Hakuna Muchezo naddala ffe wano mu Buganda abantu baffe babagobye ku ttaka abasinga abantu ba Buganda abasinga ndowooza ye yali emu ku resolution bannaffe nga bavudde mu nsiko kye balina okusookerako okwegabanya kwe kusengula abantu ba Buganda era y'ensonga lwaki nti ndaba nnyo abantu wano nga basengulwa byalo ku byalo Kiboga Mubende Nakaseke wawa nene weebuuza gavumenti teriiwo okuyamba abantu abo basengulwa ku bibanja bwe siganye basobola okuba abanaku kubanga ne bannaffe abatufuga olwaleero baali banaku nga n'abamu tebalina ne basula naye bwe baafuna obuyinza bwe boofunye obuyinza olina okuyamba ku abo b'okulembera okulaba nti nabo babeera mu bifo ebyo bye wabasanga. Mwebale nnyo mubaka Luttamaguzi Ssemakula Paul Kasana wa Nakaseke South wa Democratic Party bw'atyo bw'atunudde mu kisanja Hakuna Muchezo myaka 5 gye tugenda okukomekkereza bwe nvaamu kukola ensimbi nzija ne ssente